Anyway, listen it carefully. Baganda bange buno bubaka bwammwe. Kwata audio eno yabagala naboka na muntu gwoyinako crush. Nchidamu eno audio yabagalana na muntu gwoyinako crush. Kwata audio eno ogisindikira omuntu mu kabox omukakase naawe gwe bagisindikidde bino ebigambo bibyo. Omuntu ono akusindikidde audio eno si kuba nti abadde talina abantu basobola gisindikira, agisindisa okukakasa nti akwagala kuva ku ntobo y'omutima gwe. Okitegeera? Ate era omuntu ono waba agikusindikidde bambi nga mwali mwagalana naye ne bitakola, ekituufu kiri nti yali akwagala, yegwe gwe yali ayagala, weewaawo byagaana okukola nga bwe mwali musabye. Okitegeera? Oba nga bwe mwali mutegese. Ekituufu kiri nti omuntu ono oli wanjawulo gyali, oba obadde wanjawulo gyali, era ng'abadde akubalirako bingi. Okitegeera? So oba olina omuntu gw'oyagala nga ddala omwagala kunva ku ntobo y'omutima, kuba nange akakoze nkajja ku mutima. Ekitegeera? DJ tuwe tune eyo. DJ tuyambe otuwe tune, DJ. Tuyambe otuwe tune. Munange gwe basindikidde audio eno. Ekituufu kiri nti agisindisa agijja ku mutima. Kubanga nange akakoze nkajja ku mutima. Ekituufu kiri nti muyise mu bingi, weewaawo akadde kabadde katini mwakasinkana n'ebbanga lye mumaze, naye mu mutima muyise mu bingi. Kubanga ye ng'omuntu bangi abamukosezza ku looye okutuuka ku ggwe alaba ng'atuuse ku kisumuluzo, era ggwe labba egenda okusiimulawo ebirimba ebyasooka ku mutima gwe. Era ng'agamba ku mutima gwe bingi byayiseemu, alina enkovu nnyingi, naye ng'alaba ggwe essuubi, alaba ggwe kitangala kya ansa y'ebibuuzo bye yali anoonya. Ye alabira ddala ggwe malayika eyo egenda omubbulula omutima gwe, gwali gwannyikira, baali baagufumita, baali baaguyisaamu ebiso. Bambi bw'obanga ddala ofaayo, kwata obubaka buno obumuddize, omulage nti naawe ku mutima owulira empulira y'emu gy'ali, era nga naawe ku mutima ogamba singa tekyali ki teyandikufiiriddwa oba tewandimufiiriddwa. Waawo okusobagana kubaawo, obutakkaanya bubaawo, ensobi zibaawo, ebyayita bibaawo, naye ansi ebeemu kutuula ne muteesa ku relationship. Katata gwe bakasindikidde nga muli mu mukwano, omuntu ono akwagala kuva ku ntobo y'omutima gwe, era agamba tagenda kwagala muntu mulala atali gwe, era ng'ayagala gwe. Ogwo gwe bayita omuhabbati, yagala gw'oyagala, agenda kwagala obulamu bwo obusigadde. Ogezezaako abayaye nga tofuna ansa, kati ku luno wafuna atuukiridde. Omukwano omutuufu oguzuula kituufu, naye ebiseera ebisinga si buli ajja mu maaso gaffe nti aba muyaye. Omukwano nabagamba gubaamu okusaddaaka, okusapootinga, okwerekereza amazima. Okitegeera? So ono akuweereza audio eno lwa nsonga ggwe gwe yeesigamyeko. Oyinza okuba tomubuulira mazima, naye ye amazima akwagala kuva ku ntobo y'omutima gwe, era nga ggwe munyenyeye. Era si kintu kimu kumwagala, kyetaaga bambi. Anti kabaka bambi akwagala kuva ku ntobo y'omutima gwe. Wow.